GTV for unity and development. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baniriza nate tuyingide mu program Omuvubuka. It's a Saturday morning. Bebaza okubanga mwekumidde ku GTV okuva lwe twasembayo okulabagana oba okusisinkana wano wennyini paka olunaku olwaleero wetuzzeemu. Nsaba Allah abafunye ebizibuzibu oba abaviiriddwako abaagalwa bammwe mikwano gyammwe n'ababeetolodde bonna abagumye ate n'abagenzi abalamuza ekisa. Then mwe abaatuuse ku birungi still I congratulate you all. Mu programu Omuvubuka banyingidde nze Beth okuweereza bulijjo mbeerawo nnyo. Tubana bingi ebyokuyiga naddala ng'abavubuka nga bw'owulira erinnya lya programu nti Omuvubuka. Naye tekikoma bukomi ku kigambo Omuvubuka, but we learn a lot from that program. Wetuleetera abantu ab'enjawulo okuva mu field ez'enjawulo, buli omu n'ajja n'atuyigiriza ne batutendeka bye tutamanyi, kebe enneeyisa yaffe, ennyambala yaffe, emirimu gyaffe, oyinawo obulamu, tubeera nabyo wano wonna mu programu Omuvubuka. N'olunaku olwaleero tulina omugenyi mu studios agenda kubanga naye atweyanjulira ate tuleeta omulamwa ogw'olunaku olwaleero. Nzikiriza nga sinnaba kumukkiriza kweyanjula nkujjukize nti Omuvubuka osobola okusigala ng'omulaba ku social media platforms omuli Facebook, ku TikTok kwetuli, ate era still ne ku YouTube. Facebook teekamu Global Television, then gwali ku YouTube osaamu busa Bilali TV, ojja kubanga ate otwekkaanya ofollowing program Omuvubuka naawe obeeko ekyo kyoyiga. Then gwe ayagala okubaako kyoyagala twogereko, go to the comment section, baako kyoteekayo, tujja kubanga ate tukitegeera oba tukisoma tumanye endowooza yo naki kyewandiyagadde twogereko. Ssaawa 4 ez'okumakya buli lwamukaaga tubeerawo nnyo mu programu Omuvubuka. Omugenyi waffe olwaleero nzikiriza abeeyanjulire ate tutandike. Nzikiriza nga tetuneeyongera mu maaso omugenyi waffe olunaku olwaleero asobole okuba nga ate atweyanjulira tulyoke tumanye omulamwa kwe tugenda okutambulira. Tusanyusa okulabako ssebo. Kale nyabo. Kompewo za GTV mu programu Omuvubuka. Amina nyabo. Abalabi mwenna amannya nze Nathan Matovu era kyattendo nnyo okulabikirako ku lutimbe lwa GTV. Kyasanyu nnyo gye ndi era leero ndiwo kulwamu abavubuka ng'era madamu abagambye njagala tuyige bingi olunaku olwaleero. Neyanze nnyo nnyabo neyanzeege. Alhamdulillah. Okay, Nathan Matovu. Nate nsanyusa okulaba ku lw'abavubuka bonna gye bali abatulaba. Ennyabo. Nathan Matovu yaani? Nathan Matovu mwana w'abazadde abamu. Simanyi oba wandiyagadde abazadde bange mbanjule. Osobola otweyanjulira olwaleero mu programu Omuvubuka. Ndi mwana azaalibwa omukyala Naku Speranta n'omwami Muwonge Abraham okuva e Luweero, naye nga tubeera mu Luteete oba ku Gaza Road wandiise ku 8. Kakati okusingira ddala leero Nathan Matovu gwe mulaba avudde ku company gye bayita Kisa Projects. Kisa Projects, we are a home for entrepreneurs oba amaka gaabo abandiyagadde otandikawo emirimu. Era nga tukkiriza nti muffe aba Kisa Projects tewaliyo muntu n'omu omuto nnyo oba mukadde nnyo okubaako ne company gy'abeera nayo nga yiye. Okay. Tukkiriza nti omuntu asobola otandika na kyonna ky'aba alina. Ekyo ky'alina essaawa eyo ky'ayinza okuba ng'anyooma kisobola omuleetera okutuuka ku byasuubira nti binene nnyo okuba nti naye asobola okuba nabyo. Ennyabo. Okay, awo wennyini omulabi wa GTV gwe yakatweyungako nkujjukiza nti ssaawa 4 ez'okumakya tubeera ku TV yo ku GTV wennyini okuweereza. Tulina omugenyi abeeyanjulidde ebitonotono by'abawaddeko nga highlights mumaze obitegeera. Kitegeeza olunaku olwaleero tugenda kuba tusoma ku kintu oba tujja kuba tutunuulidde omuzungu kye yandiise skills oba skilling eri abantu abamu. Agenda kuba yeeyongera okukitunnyonnyola nga ye bw'agambye nti ava mu Kisa Projects. Bo kye bayaayaanira kwe kulaba nti omuvubuka ayina omulimu gwasobola okwetandikirako. Atuwadde example y'okubanga nti omuvubuka asobola okubaako company gye yeetandikira. Nsuubira buli muvubuka kye yandiyagadde
ffenna tuwone okutukozesa. So agenda kuba atunnyonnyola mu Kisa projects otugambe nti muyigiriza abantu okutandika kampani zaabwe n'akatono ke balina kyetaagisa ki? Okutandika kampani abasinga bakitwala nti kyetaagisa nsimbi. Naye nze nkiwakanya. In fact nze ndi omu ku muntu akkiriza nti omuntu yenna atandisa bizinensi ng'agitandisa nsimbi. Bizinensi eyo agiwadde chances nnyingi okulemererwa oba okumudiscouraginga. Okuwa ekyokulabirako singa mba njagala kutandikawo bizinensi ya kutunda sapatu naye ekigendererwa kyange ne nnoonya capital anyamba okusuubula sapatu ntandika ozitunda. Success ya bizinensi yange eno ey'okutunda sapatu ngenda gitambuliza ku muwendo gwa capital gwentaddemu oba n'engeri capital oyo gye yammenya okumufuna. For instance, mbadde mwana nakava mu ssomero oba nakamala senior 6 bazadde bange tasobola kufuna sente zinyongerayo ku kampasi. Funye mukwano gwange yabadde atunda sapatu nangamba weetaaga emitwalo 15 otandika otunda sapatu. Emitwalo 15 ijja kuba sente nzibu nnyo eri omwana eyakamala senior 6 atalina kyakola nga n'ekyokulya ekyemisana n'ekyeggula kijja mu bazadde okuzifuna. Kaakati senga kitwalira omwana oyo emyaka ng'ebiri okufuna emitwalo 15 n'azifuna n'atandika n'agenda n'agula sapatu n'atandika ozitunda. Emyaka ebiri. Jjukira sente azisondedde emyaka ebiri kale n'emyaka ebiri tugaye minene tugeze kale azisondedde emyezi 6 n'afuna emitwalo 15 n'akwata n'atandika otunda sapatu nga munne we yamugambye oba oteka kabalaza ewaka wammwe oba tugenda tambula ng'abatembeeyi. Senga akwata emitwalo 15 n'atandika otambula olunaku n'atafune wadde n'omwagula kigenda mumalamu nnyo amaanyi agenda okulaba ng'emitwalo 15 gikoze eki gifudde. Kitegeeza senga afuna yagula omu agenda kuba ye kennyini nnyo ayagala ekyokulya. Oyo aguze sapatu oba agiguze 3,000 olunaku nga maguzeko sapatu emu ezo 3,000 ayinza okukola ki? Okuzirya. Bizinesi yandibadde yandiyimiriddewo tugeze wayitawo emyezi ng'ebiri sente za sapatu ne zivaayo emitwalo 15 n'akola n'amagoba ge tugeze ga mitwalo 2. Naye amagoba gayinza otalabikako kubanga sente abadde akola ki? Ajja azirya. N'ekirala bizinesi yagizimbira ku sente ng'ayagala gifunamu sente. Kati bw'afuna sente azikozesa ekyo kyakola ki? Kyazaagaza. Kaakati tetutandika bizinensi lwakubanga twagala kufuna sente oba tetutandika bizinensi lwakubanga tuyina sente. Bantu bangi abali wabweru abafunye sente zaabwe mu bizinensi ze bataatandisa sente naye nga bw'aba afunye sente n'ayagala akole bizinensi endala ate ye endala egwa. Oba wali obalabyeko ng'oli yatandika kasaluuni ke nga munaku ewaabwe naye n'akazimba ne kakula bwe kamala okukula n'agamba kantandike ne bizinesi ya boutique ng'alina sente. Saluuni ng'agitandisa mitwalo nga 2 boutique agitandisa miliyoni nga 25 boutique n'egwa naye nga saluuni yatandise mitwalo 2 oba 25 yo tegudde. Kati manyi lwaki ekyo kibeerawo nti wali yagenda otandika saluuni nga saluuni agitandise with passion. Passion kwe kwagala kw'ekintu. Woba oyagala ekintu okiteekawo to create a difference. Is it always about passion oba oluusi kitandikibwa mu bugubi obwo n'ogamba kambeko kyentandika oba nange mbeera obulungi? Tewaliiwo kintu kye tugenda tutandika nga twagala kubeera bulungi kibeerewo. Olina tutandika kintu ng'oyagala kibeeze kasitoma wo bulungi. Wemba nkola bizinensi tugeze ya kutunda sabbuuni oba nga nkola sabbuuni. Sabbuuni ono gwenkola simukola lwakubanza ayagala omugula oba okitegeera. Mukola lwakubanga njagala gwe okole ki? Onguleko. Kati senga nkeera ku makya ntandika okukola bizinensi y'okukola sabbuuni lwakubanga njagala kuba bulungi. Kitegeeza ebigendo bya bizinensi ebyo biyimiridde ku nze. Era wenaaba ekuze ejja kufuna point weekoma okukula kubanga nja kubeera satisfied n'ekyenkoze eki? Nekyenfunyemu. Oba ebiseera ebisinga eyinza obutakula lwakubanga njiwadde selfish interests ezange. Oba tuli ffenna tugeze nze sabbuuni owange njagala abeere wa red naye mu katale bakasoma tebaagala wa red
ate nze gwe njagala nja mukola muteeke katale bagana okukola ki okumugula naye senga mmanya nti sabbuuni ono gwenkola simukola ku lwa bulungi bwange mukola ku lwa bulungi lwabo abamwetaaga nja kunoonya abo abamwetaaga mmanye bo baagala ki mu sabbuuni then ntandika okudelivaringa mu entrepreneurship tugamba nti our role is not to sell tetuliiwo kutunda tuliwo kudelivaringa okudelivaringa kyandibadde nti gwe wontuma noŋŋamba nti genda ondeetere essapatu ya bbulu nendeeta eya red. I've not delivered what you have asked me for. Of course. Naye wendeeta eya bbulu ndeetera ddala kyontumye naawe obeera satisfied mu mutima nti kyonsabye kyenkoze. Kati mu entrepreneurship eyo kyetukola tetutajetinga ku makinga sales. Ekyo kijja in the long run. Bwe tuba tutandika business zaffe ku baby steps, we target to deliver to satisfy a customer needs. Ti customer senga aba asiimye ekintu kyange bino ebisigadde bijja luvannyuma mu maaso ate nga watandise okugabana ku bulungi bwa bizinensi yo n'ebyebonyebonye bonna byonna n'obwobonebonedde emyaka 3 osobola okubifuna sente z'ofiiriddwa mu myaka 3 ng'ogezaako zizimba omusingi gwa bizinensi yo gubeere mugumu osobola okuzizza mu lunaku lumu senga bizinensi yo bw'ogiwadde omusingi omungi n'etandika okukola ki okuzza amagoba. So bannaffe abali ewabweru nze mbakuutira ekintu kimu togezangako n'okozesa ssente oba n'oyimiriza omusingi gw'otandika bizinensi yo n'oguyimiriza ku ssente. Bw'oguyimiriza ku ssente zokkiriza gaana n'owonaaba olina kawumbi ojja kukanyooma tekalimala. Talizimala. Bw'obeera ne ssente bw'obeera n'omutwalo obwongo bwo bugenda tunuulira ekintu kya mitwalo 5 ng'olina mutwalo. Wonaafuna 5 obwongo bugenda gejjusuka ku mitwalo 5 tunuulira ekintu kya mitwalo 10. Wonaafuna obukadde 5 obwongo bugenda tunuulira ekintu kya bukadde 10. Kizibu nnyo sanga omuntu ng'ekintu kyakola akikola na ssente z'alina nga zimala bumazi. Ebiseera ebisinga abantu nibo bamugagga nnyo obwongo bwa bwa demand zezisinga kuzakola ki ku ssente z'alina. Kaakati wobeera nga oyagala kutambuliza bizinensi yo ku ssente tojja kumalako. That is one. Bizinensi gitambulize kusatisfyinga oyo yeetaaga kyetutunda oba kyetumusavinga. N'ekirala kukwagala kwaffe nandikuwadde ekyokulabirako kyandibadde nga ku mwana ati ekikulu kirungi gwe oli mukyala. Bw'ozaala omwana osobola okuzaala omwana nga gwe omukazi amuzadde oli munaku oba tofuna bulungi nga tofuna bulungi nsimbi oba ekitegeera. Ewaka embeera si eryawe yeeyagaza. Tugeze ne taata w'omwana amwegaanye. Omwana amwegaanye omwana omusigaddeko wekka. N'ogezaako omutwala ewammwe maama wo n'amwegaanaga omwana wayayuuka biki weekuliza omwana wo. Omwana oyo ku mutima oba omwagala ogenda musuula oba ogenda gamba omwana antamye okuva enda muzaala ndeetedde ebizibu biki spendinga ssente ogenda mumusuula. Maama asigala maama. Tumanyi ffe ng'abakyala tulina we tugambira nti waliwo enjawulo wakati w'okubeera mami ne maama. Kati mami osobola ozzaala buli mukazi asobola ozzaala naye bamaama batono ababeerawo kitegeeza wadde bamweganye wadde bakoze ekijja beerawo. Omwana wange enjiribe mu mbeera kyo bakusula mwala mulabirire. Kati tugeze omwana tumusudde weewaddeyo n'omuweerera mu bugubi n'ofuba naye omwana ono n'akula n'afuuka ow'enkizo oba n'avaamu omulamwa. Ani agenda osanyuka osinga osanyuka mwana avuddemu omulamwa oba gwe yamukuza mu bugubi? Ye omuzadde. Kaakati diri oli omwana abala gwe beeganye yenna bonna omufuula bizinensi etandika. Bizinensi etandika abantu bagenda kuwa reason ezisukka ne mu kakadde lwaki tolina gitandika. Example zonna ze banaakuwa bagenda kuwa example zaabo abaagitandika ne balemwa. Tebali kuwa example y'omuntu n'ogu eyagitandika n'akola eyagitandika n'afuna ekyayimiridde. Kaakati senga otunulira negativity gye bakufukirira ng'otandika tojja kumalako era ojja kulemererwa. Naye gwe lwaki mu bantu bonna abakola bizinensi ekika ekyo ky'oyagala okukola gwe era otunuulidde bali abaalemwa n'otatunuulira ate abazifunyeemu. Ate ebiseera ebisinga tutya risks oba losses.
ndowooza kye kituleetera okunaayiza ebyo. There is nothing you will prosper in on this world ng'olowooza ku risks. Even giving birth alone, okuzaala obuzaazi risiki otandikira ku musajja gw'ogenda kuzaala muto mwesiga kimala. N'omusajja ennyini takwesiga kimala. Naye mwenna mwewaayo ne mugamba let's take risk. Takumanyi nnyo naye tugende ne. Ne mwegatta ne muzaala omwana. Kye mugenda ozaala kyonna kyonna it is a full risk. Temumanyi kiki musobola ozaala ekizibu ekiwedde emirimu. Nga eva kyetagatwala mu ddwaliro simanyi yindi simanya biki. Naye benna mugambe gamba n'omukyala ky'ositudde tokimanyi naye ng'okkiriza ositudde mwana. Ne mugambe benna temujja birowoozaako n'ogula n'engoye ogula stokisi 2 naye oyinza ozaala omwana waggulu kumu naye okyo ogula stokisi 2. Era oli wagambako munaaye oguze stokisi 2 wozaala okugula okumu omugamba fire. Lwaki tolaba nti awo passion ekufuga oprotecting kyotannalabako. Lwaki togidriving nga n'ogitunuzako ne ku mulimu. Lwaki olina gamba nti obunzaali bw'otandise otunda omuntu agula akanzaali ne kamala mu nnyumba ennaku 4 ka 2 onaafuna. Lwaki owuliriza ebyo biri negative n'otatunuulira birungi n'ogamba naye waliwo kampuni z'obunzaali zendaba nga zirina ne trailer zizigula zitya oba zizifuna zitya. Lwaki totunuulira sayidi ennungi gy'ogenda ofuna mu kitundu olw'okungiriza sayidi embi. Buli gw'okungiriza sayidi embi eyo ekufuga mu bwongo n'ekulemesa otuuka ku buwanguzi. Ffe kennyini abantu tutonda success yaffe okuva mu ndowooza yaffe. Nze bwe ndowooza nti byengenda otandika bijja kunnema nga mbitandise naye nga mu bwongo bwange ntunuulira nnyo okulemererwa era ebiseera ebisinga bijja kunnema kubanga ekyo kinnakkiriza mu mutima. Naye senga ntunuulira nnyo obuwanguzi yesu okulemererwa kujja kubaawo naye sijja kupowa kubanga nina kye njagala mbeere. Era we nnaaba sinnaba kiba sigenda kussa mukono wansi. So nnyongera ngamba abantu nti essira liteeke ku ki kyoyagala obeere otunuulire okumatiza oyo gw'oyagala abeere kasitoma wo. N'ekirala njawulo ki gy'ogenda okumuwa okuva ku kiri ky'abadde alina okudda ku kikyo. For instance essaawa zino tugeze toyina bizinensi yonna oyagala tandika. Ndi fresh nakava kampani ya 6 bafiiza akomye ne kufaawo. Togezaako ne weepanka n'olowooza nti ku nsu abaddewo atayina. Obadde yagala tunda ngoye ng'obadde olaba ayina ng'atambula bukunya abadde mulalu era tumubala tategeera tajjagana ku botike kugula. Kaakati gweze engoye z'oyagala otunda nga buli omu omuyitako ayambadde ogenda tukyusa otya tuve ku tubadde tugulako tudde ku ggwe eyiye etandika obutandisi. Tobaddeewo tubadde twambala oba okitegeera. Kati ozize kitegeeza ffenna tubadde tulina gye tugula tugenda kuva tutya gye tubadde tugula tudde ku ggwe omupya nga ne gwe tubadde tugulako naye tayagala tumuleke naye akozesa obukodyo bungi okumenga sure nti tumanya nti kumpi ye yasinga obukugu mu kintu ky'engoye ekyo. Kati kyo business mindset bakiyita creating a difference to satisfy customer needs. Nti ojja kumanya nti bakasitoma bange neetaaga bakasitoma kikaaki. Ngenda kuleetera kya kasitoma okuwulira nti kati nze wenzize wano ndi wanjawulo okusinga bali bonna bw'obadde okola ki bw'obadde olabawo. Ekyo kisookera ddala mu ggwe self belief okwekkiririzaamu. Gwe nga ggwe ayagala otandika bizinensi yo. Olugoye lw'oleese naye kennyinnyini okkiriza nti lulungi. Kasitoma bw'anaalwambala ajja kunyuma. Bino ebigambo bya bizinensi nze saagala nnyo kubitambuliza ku ngeri tugamba kubirabira wano kungulu. Nze nswano birifaalinga ku ngeri ensi gye yakolebwamu. Abakkiriza abamu basoma ku Bible mu 1 John chapter 1 verse 1 egamba in the beginning was wali muntandika kyali kigambo n'aba Katonda kigambo n'afuka Katonda. Katonda yayogeranga bwogezi n'agamba let this be ne kiba. Naffe kasitoma oyo okumugyamu ssente we just talk. Kasitoma omugula na bigambo. Kasitoma omukwata mu nsawo bubbi. Naye kasitoma osomuwa ebigambo abadde azze okugula olugoye olumu n'agula engoye 10.
ekitabadde ku pulaani ye just lwakuba engeri gy'okoze eki gy'oyogeddemu kuba tuli ffenna abamu ku balabi ba GTV abadde bayinza okuba nga abadde bafollowinga Kisa Projects. Kisa Projects tulinawo akayimba naye mu kayimba waliwo statement egamba be real with the facts your brand holds. You are worth to be paid for your success. Beera wa mazima na ki product yo kyerina. Oteekeddwa okusasulwa olw'obuwanguzi bw'okoze eki bw'otuuseeko. Bw'ogula omugaati nga guliko expiry date ya tugeze tuli mu mwezi kati gwa mwenda. Guliko expiry date ya December. Naye n'ogula n'ogulya nga muvundu. Ojja kuddawo egule brand eyo. Ate nga bangambye December, tetunnatuuka mu December olwedde nga mufu. Ki ekiba kiyinzizaayo really? Kati awo tojja kuddairwa kubanga oli wa brand alimbye. Naye kati wa brand ye bw'atalimba n'ateekako ekituufu naye n'ogulira mu period eyo nga mutuufu oba n'ogulya nga period eyiseeko n'ogulya nga muvundu osobola okunenya kampuni tugeze expiry date ya leero ogulidde enkya guwombye muvundu. Ebintu ebimu ebiri packaging n'ekintu kyedeebuuza. Actually someone came nalina akimbuuza expiry date ebeera kaveerako mugaati eba yakaveera eba ya mugaati oguli munda. Expiry date eba ya product. Kuba nakyo tekitegeera. Expiry date eba ya product. Kakati kampuni bw'ebeera n'amazima ku kikyewa customer. Customer ayagala loyalty. Ayagala nnyo ky'omugambye n'akiraba ne kireflectinga mu product yo. Oyo customer ajja kwekuumirako. Oba tuli ffenna asigale ng'akola ki? Yensonga lwaki abamu bwe tuba tugula osanga olina bw'oba ggwa ngambye nja kukitwala naye ate bw'oberekawo omwana nagamba okukomawo ddi. Naye ekirala people always want to buy from people who look morally the same like them. Nti abantu twagala nnyo okugula ku bantu bwe tufaanagana. So olaba kampuni nga nnene nnyo etwoteekamu abakozi ab'enjawulo basobole okusika oba tugambe obufaanaganyi bw'abakasitoma ab'enjawulo. Kati tukize ku bizinensi ento kuba tuba twogera nnyo ku bavubuka tuba twogera nnyo ku bizinensi ezitandika. Era kituufu. Tetwogera ku bizinensi ezitandika tuli ku bavubuka bano abeezimba cause mainly kye twagala beezimbye batya batandise batya. Kati gw'otandika ka bizinensi ko kadduuka. Otandika ka bizinensi nga kadduuka gezaako okusoma kasitoma ajja okuwagira. Amaduuka bateekako obutimba. Kasitoma ng'ayimiddwa ali katimba gezaako okumusoma omugambo ono kasitoma ayagala ki? Ayagala akola mu dduuka ng'ali jjole, ayagala akola mu dduuka ng'ali serious straight to the point, oba ayagala omuntu ne basooka ne banyumyanyumyamu. Singa otegeera kasitoma oyo bulungi n'omanya ono kasitoma ayagala ku mboozi nga tetunnatandika na kumuguza bintu. N'omuwa akatebe n'otwala ali kumpi naye ne munyumya, oyo ajja kujjanga. Ate ne banne ekikula kye kimu bajje bakuwagire. Kubanga mboozi. Ate abantu abali kye batamanyi, the best way of marketing is word of mouth. Tusobola okulaba akalango ku TV, ku mpapula z'amawulire ndaba sitika ku mmotoka oba mu taxi nga mpita mu kibuga oba ku billboard. Naye senga nzire ewaka oli mukwano gwange tugeze mbali ndaba akalango ka ssomero. Ssomero ddala gwe naawe n'ojja n'ogamba oli bazimbyewo essomero ddungi otwaleyo-ko omwana wo olabe. Diri libaddewo naye lino ppya. Naye libadde kalango mba nalirabye edda olusinga lyansisedde omutima. Naye gwe ekyo ky'oŋŋambye n'omuwanga oli mukwano gwange kinsigala nnyo ku mutima kubanga gweoba weewaddeyo ng'omujulizi senga terikola nga bw'ogambye mba nnenya ggwe. Era ebiseera ebisinga ŋŋenda kugendera ku kikyo. Ekyo tubeeramu ne kali weesigenze. Kati omuntu yenna yenna azimba bizinensi n'atandika okutunira marketing platforms enzito. Radio nnungi naye nga bizinensi ekuze kuba teri radio egenda kusaba mutwalo kukubira kalango oba TV. Kati woba otandika be tojja bitunuulira. Naye ate tunuulira abasobola okumarketingira ku bwereere ate nga bagenda mumatiza buli omu.
nti ngenda kujja ewuwo ngulewo olugoye nina mikwano gyange emiwala mingi bagamba awe mba mwagala ngoye z'abasiraamu mugende waliwo ajjati omupya atunda engoye abo bonna tebagenda kuddamu kulaba bulango bwa TV bwonna kubugenderako bagenda kujja wuwo. Kati nze nkubidde akalango ku bwereete wansasudde kyewansasudde kumpa lugoye ne mmatira mu mutima nti olugoye wampadde lulungi n'emikwano gyange gijja kukola ki gijja kulwagala. So kajja kitandika okuzimba akataleko mpola mpola. Kajja akataleko yokka tukesa ne kagejja osobola n'oyimuka n'osinga ffe bakasitoma abakuzizza. Nze bulijjo nza kkubira akalango ngenda mu mikwano gyange ne ŋŋamba gende kati okula ntandika okulinnyidda n'ogaba kabuta nsisuubula bweru oba Australia olusinga ne area mwokolera tekyajjaamu maketi yo olinnye kiraasi olaba eddala kati bana abantu basobola kubeezawo bizinensi yo olinnye eddala odde mu kifo ekirala. Kati wedda mu kifo ekirala otuuka n'ekiseera ng'ate kati ffe tetukyasobola kukola ki kukuwagira ffe abaakulinnyisa eddaala. Kakati era ensobi gy'oyinza okukola kuddamu kutunuulira gye wavudde. Olinnye eddaala otuusa eri waggulu otunuulira wansi ojja kufuna ensisi. Ensisi ejja kuddamu ekole ki? Ekusike. Always analyze the market you are serving. Market gy'oservinga weba ya low class, build your business on low class people. W'obuildinga grade n'erinnya toddamu teeka bintu mu bipapula bitaliiko sitiika, business egenda ggwa. Tandika okuyimuka odde ku kiraasi gy'ozzeeko kubanga ofunye market base endala. Oba tuli ffenna okuzze tokyali bebi katonda okuzze kati okuzze olinnye ku ddaala eddala ndiranga naye wonaazaala omwana abadde ayavula n'osanyuka n'akula n'atandika okudduka n'osanyuka ate kyebali kitandisa okudduka nekiddayo nekyavula gwosa osanyuka soka n'obuuza Allah otandika okugamba omwana leka aleke ekikyamu. Kati always abantu balina okutunuulira pace kwe baliko ne bamanya kati wano we tutuuse market ki gye tuyina ti market eri bweti weeteeke mu bigere by'abakasitoma abaagala okuwagira baagala reception ng'enyirira bulungi baagala producting okusinziira kiraasi y'abakasitoma gy'okola ki gy'oyina serve them eva nga babeera satisfied era eddala bwe linnya si bino bintu byakuli wakuba watandika from grassroot okuze ate era munnawe oyagala osavinga abantu ng'akyali wansi timinizi okyayagala market eri eya wansi. Market ya wansi nnungi nnyo kubanga yesitula buli bizinensi ento era teri muntu alina bizinensi nto nga yasituka nga tiyasitukira ku muntu wa wansi. Bonna basitukira ku market eno eya wansi. Naye market ya wansi bwe weetuzimba etuwa endowooza empya okutajetinga market ennene kubanga noyemba ntandika nga ntajetingira market eya wansi era otandika mu bigambo byologera tiwengejja njagala ntandika okukola ekintu bwe kiti otajetinga bakasitoma abanene naye bakasitoma abanene they will never support you not until you look exactly like the way they are looking. Kiki kye nagambye nti bakasitoma baagala nnyo okuwagira abantu ababafaanana. Omuntu yenna alina obukadde 2 tasobola kujja kijja kuba kizibu nnyo okubuteeka mu bizinesi erimu capital wa mitwalo 5. Takubye nnyo kijja kuba kizibu nnyo. Okay, awo wennyini sewazikiriza nsooke zijukize omulabi eyakatweyungako tuli mu programu Omuvubuka tuyiga ekyamazima tukkirize tugaani tuli mu kuyiga nze njize wentuuse ndowooza naawe omuvubuka wonna wootudde n'omuzadde by the way waliwo n'abazadde ng'olina bizinesi naye ng'obadde tomanyi biki by'oteekeddwa okukola oba bye weetaaga okubanga okola. Tulina omugenyi Mr. Nassan olwaleero ali mu kutuyigiriza butya bwe tulina otandika bizinesi bw'oba ogitandise n'akatono k'otandise nako weetaaga ki kitegeeza nti naawe baako kyoyiga. Most of the times bagamba nnyo buli we tubeera mu programu nti tomala galaba yes nyumirwa naye oyizeemu ki kiki kyogasse ku bulamu bwo kiki kyogasse ku famire ey'abange tulina abantu nti ne bwafa talina basobola muddira mu bigere so yiga akantu okakole ne bw'oba wasoma buno obuntu obutono togana akakolera baana bo oba gwe keetandikira you never know things change ensi neekyuka embeera neetabuka so tukyagendera ddala mu maaso naye olwakadde zikiriza nsooke nkutwaleko mu bulango bwa bakama baffe bwe tukomawo twengere n'omukulu Nathan atuyigirize bingi bye twetaaga okumanya tovaawo. GTV for unity and development.
mukuliko eyo mu bulango bwa bakama baffe kansubire nti tebubayisiza bubi tukyali mu programu Omuvubuka tuyingidde ekitundu ekyokubiri nkyali Beth sikyuka oyinza ogamba ayinza oba agenze mukumula n'akyuka no mbeerawo nnyo programu Omuvubuka tuyiga bingi tulina omugenyi mu studios yatweyanjulidde dda gwe yakatweyungako twatandise dda ku ssaawa 4 zennyini kitegeeza tosalidde kusubwa omulundi omulala Omuvubuka ssaawa 4 buli lwa 6 wano ku GTV ku social media handles Facebook Global Television then YouTube Birali TV ojja kubanga ate otwekanya genda mu comment section teekayo endowooza yo oyagala kuyiga ki yabange oyina ekibuuzo kyonna ekikwatagana ku mulamwa gw'olunaku olwaleero teeka mu comment nja kubanga ate nzisoma tukuddire ne management wonna wamu mukulu Nathan otuyigiriza nsooka kukubuuza nzikiriza mu kitundu ekyokubiri kino nkubuuze tusoma ebitabo biri ebyaffe n'otuuka no graduating nga n'otuuka kasozi but there is this thing they bring in skilling kitegeeza kikyo nga kyo skilling yes skilling kitegeeza okubangula oba okukugusa naye skill bwe bukugu mugwe skilling kyandibadde kuba skilling kibanga kikolwa ngezaako okukugusa then skill is like you hold it ekintu okiyina njawulo kyeri wakati wa skill ne experience bumanyirivu I can be skilled in certain thing but I'm not experienced in it tugeze nina ekitone ina skill mu kusamba omupiira naye sina experience kubanga kapiira wano we wakankasamba bulungi biki naye tugenda ku professionalism kasamba kajja mu nsimbi ate awo sinaawo experience kati experience buba obumanyire experience ejja out of okola okuddingana ekintu so ate skill esobola okujja out of okusoma kuba ekintu nga bakuzaala nakyo Okay, nja kutwala ku examples zotula oba ze mukola mwenga bakisa I'm sorry mwe manyingidde nnyo naye ndabye ku sabuni mumukola n'ebirala ebyo omuntu asomye bana graduating ebintu ebyo byangu okubiyingira oba birina kye bitusuulako n'ogamba kubanga abavubuka abandaba n'abazadde abamu bamanyi okunyiiga ng'omwana amaze okutuuka kasozi n'avaayo ate n'amusanga mu mirimu ffe gye tuyitanga egy'emikono kibayisa bubi nnyo bakitwala ng'obeeri awo ekitali mu makulu gwenga omuyigiriza wabyo oba omu kwabo ababirimu obiraba otya era biri bitya kati nze kyenjagala okusooka okugamba abantu wabweru tewaba waakulimba nti waliwo ekintu ekifuna okusinga okutonda develop a producer mentality if you want to develop ebyo bye muyita ebyemikono byonna ensonga lwaki ensi bweri ng'etunyumira ebyomu mutwe era muni wali wanaabikugamba ebiseera ebisinga ojja nakulowooza nti mufere why do you talk what you can't apply and you ignore someone who applies with less talk gwe wonaayita omuntu looya nti munnaawe ye mubangule ye mukugu ate ogamba omuntu akola amabaafu nti si mukugu ow'amabaafu aveewo looya asigaye tulabe naddamu okunyumirwa okunaaba naddamu okunyumirwa okulya emmere kuba tulira ku plastic biki ebyo era tujja kwesanga kati ku bonna ani gwe tusinga okwetaaga kibuuzo kidde eri abavubuka bajja kunnyambako kuba bonna ndaba tubeetaaga kati emirimu gye muyita egy'emikono munnaye mulabako paati emu gye tukozesa nga tugikola naye gisitula obwongo bungi n'okusinga eyo gye muyita egy'obwongo kubanga nange obwalo yansobola obukola mu famire yange nga nkazaakaza abaana bange babiri enkola obwalo ate nga tebansaa busoma tebansasudde naye naawe enkwata gwe looya naawe nenkugamba naye nkolera mu kasuwaani kano ojja kulaba ku ffenna aba aluwa alina obukugu obw'enjawulo oba aluwa asinga okukozesa omutwe n'omukono kuba gwe ojja kulaba nga okozesa nnyo omukono ositula nnyo fayiro naye ate ng'omutwe kitono naye kati nze mba nnabikozesa byonna mukono mutwe bigere osobole okuba nga nkola ekintu ate ekintu ekigenda okuyimirizaawo
ensi eyimiriddewo lw'abantu bali mu production. Senga manufacturing industry efa mu nsi yonna, ensi automatically eba egenda kudikirayininga mu buli kimu. Ensi nazo ez'amaanyi ziriwo okuba nga z'amaanyi kuba they are better in production industry oba manufacturing industry. Temuddamu okujooba emirimu gye muyita egy'emikono. N'akuba bulooka wankizo senga tagikuba, oyo inginiya we yandibadde na mulamwa. Oba inginiya we alina okugenda n'agula bulooka gy'asobola ozimbisa. Kati wa bulooka waba avuddewo ng'ate inginiya tasobola kukuba bulooka, ebizimbe byandibaddewo. So production is a very big industry. Just like one mu Uganda mu nsi zaffe abantu bazitwala mayina oba olusi n'abali under production ebintu tebabikola ku bukugu, bamala gakola ne babireetera okuba nga ebintu byakiyita mu lujja. These are powerful skills abantu bazigagawaliddemu. Teri olinayo miliyoni ag'omanyi oba bilioneya nga munaye oba nga looya. Abagagga abo balina kintu kye batukweka buli gwobuuza agamba nali mutembeyi. Sibitegeerangako oba amazima oba batukweka. Abagagga batakweka bonna balina kye batonda. Abagagga abatakweka bugagga bwabwe bonna, they have something they brought into this earth nga bakicreatinga bonga bo. Okay, Mr. Nathan, tweyanziza kati nyina ekibuuzo kyembuuza zino skills omuvubuka, cause mainly tuli mu program omuvubuka, so tuli ku bavubuka bano abatandika abakava mu masomero oba abatafunye chance egenda kuwala. Skills zino oba emirimu gino gye twandiise egy'omutwe egy'emikono gibagattako ki, gibayamba ki, yabange gyetaagisa? Emirimu gy'emikono gyetaagisa naye gwoba ogutandika toguyita gwa mu mukono oba gwaddeko paati emu naye nga gyetaagisa. Ekisookera ddala egigenda kuwa omulimu gw'olubeerera oleme kudipendinga mu kifo kimu, kubanga omulimu gw'otambula nagwo mu mutwe gwe mulimu ogwo gw'osobola okukola gwokka ne gutakoma guggwe ne gugaggawaza abantu abalala tobala. Kankuweka ekyokulabirawo ku bizinensi emu kati ng'eya sabbuuni. Tugeze omuntu akola sabbuuni. Omuntu akola sabbuuni oyo bw'amala okukola sabbuuni alina omuteeka mu kaveera okumulabisa obulungi. Agenda wagire kampuni ekola obuveera agiwe ssente. Wamala omuteeka mu buveera ajja genda atandika omusuubuza mu zi wholesale. Bali bamusuubuza bamukolamu amagoba. Yes. Abawadde business. Aba wholesale batwala retail. Retail naye akola amagoba. Eyo nayo business. Ojja sanga wholesale nga naye alina abakozi bakosa mu kiduuka kye kya wholesale. Ne retail nga naye alina abakozi bakosa mu dduuka erya retail. Kati nono wa company akola production. Oyina sectors nene eziri under production. Oyina n'abavubuka abaproducinga, abaloadinga n'offloadinga, abaleeta materials biki. Kati olaba amagezi g'omuntu omu wegatandisa okugaba emirimu ku mukululo gw'abantu tobala. Kituufu. Kati bwe buzito obuli mu production era buyamba nnyo amawanga okukula. Naye kaba katundu kamu bwe kati akali mu factory eyimiridde obulungi kateekawo enkulaakulana ey'okusipidiza n'okubeera n'omuntu tugeze oba nkuwe ekyokulabirako ebintu bye tugamba ebigaggawaza amangu. Wano nga mu Uganda twandigambye oba ekitone kirungi era omuntu yenna alina waba alina ekitone kye atiwe time tuli ku talent akistadinga ennyo akifunemu ssente. Naye wengezaako okuweeyinga ekitone talent tugeze Nathan Matovu ndi muddusi nziruka nnyo then gwe okola ekkolero oyina ekkolero oba okola engoye. Success yange nze nga Matovu esobola ositula eggwanga nga Uganda kuba banatwala okudduka ku international races n'ensinga nja kudda ne gold n'omudaali tukwanirize ku kisaawe munyanirize ne fulaga ya Uganda ngiwanika. But whatever I'm gaining in that, it is personal. Matovu yadduse n'asinga president yamuwadde obumbi bwe buti bamuwadde ennyumba babiwa Matovu oba kitegeera. Yes. Kakati gwe akola engoye
we may not recognize you so big or so greatly like me. Naye we shall recognize you uniquely. Ojja kukola engoye zo tandika ozisupplyinga Kenya, Tanzania, ozituteebwa mu nsi ndala, Europe, America, nga ziriko wano Coca-Cola made in Uganda. Ng'olinayo omuyimbi omukyayina gw'omanyi ng'oggyeko bana bazannya ku ngufu Jackie Chan abedda. Olinayo omuyimbi omukyayina gw'omanyi? Ate era nga nabo tubalaba mu firimu. Omuyimbi omukyayina mpaayo omu. Okubye nnyo oba mu Japan. Simumanyi. Naye emmotoka ze tuvuga wano si z'Abajapaani. Bintu bimeka by'ogula nga biriko made in China. Buli kimu. Kati gwe abayimbi okuviira ddala ku kikopo mabaafu n'ebigenderako. Nga tulaba nti China yatutumbuka nnyo mu production than mu talents. Wadde ne talent kikulu kuba mulimu ensi zitunze lwa talent. Naye talent eri individual best. It is satisfying individually. So someone who has a talent, it is good for you. Don't ignore your talent. Tetwagala kuvumirira abantu balina bitone. Oba n'ekitone it's okay kirungi kuza ekitone kyo. Kijja kugaggawaza nnyo ddala ng'okikutte bulungi. Naye twagala kugezaako protecting production. Omuntu ali mu production ye success yetebeera individual best. Kulizaako n'eggwanga. Abazzukulu n'abali. Ate munaye yinza n'obutakuza ggwanga n'ekuza continent yonna. Notandika okuwa wannaffe n'Abafirika. Aba wano mu Africa emmotoka bazikola South Africa. Ne bazitwala Europe. Naye nga ne South Africa si gye tubeera. But we are proud of South Africa because they are producing something unique that sells out Africa to other continents. So that's how big production can be. Okay, Mr. Nathan. Tudde ku muvubuka obanga ebiseera bisinga nga bwe wayogedde ng'otandika tulina ebintu bye tunuulira nga tutandika obulimu bwaffe obwo bwe tuyita obutonotono kuffe. Waliwo ababa baabukola oba baabutandikawo ne bubalemerera. Kati ne weesanga nga in such a community where your mom is going to tell you don't do this because nze nakikolako kyagaana. Abo bo tukoze tutya okuzza essuubi lyabwe okubajjukiza nti n'ekyalidde magundi gw'osobola okitambuza ne kiyimirira. Kakati buli w'olowooza ku kuwanika bulowoozamu lwaki badde omala obudde bwo ng'okola ebyo ate ebikulemye. Okkiriza nti olemereddwa, okkiriza nti oyonoonya ebiseera byo. Ate munnaye nekyoyagala okuddako ekirala nakyo kyagezesa, nakyo oyinza olemererwa. Ng'obadde okimanyi nti gy'okoma okulemererwa, gy'okoma okulowooza nti walogwa, gy'okoma n'okubirivinga sataniki mu bwongo, okubirivinga embeera eya nti waliwo ekikyamu kunze just lwakubanga waliwo rampant failure. Okola kino n'olemwa, nekiri n'olemwa, nekino. Kale so bannaffe tokkiriza kulemwa. Bintu babigula, everything can sell on market. Just lwakubanga abantu balina superglue mu mutwe gwawe, balina kye baateekamu. Everything can sell on market. The only problem is why businesses fail. Finding the right person to support that thing the way it is, the way it looks like. What you bloke itali yoche baligula. Togera itwalira bagagga byemuyenga baligule. Ononyeza marketing fu. Gende ye kabulenga kyegwega abantu bazimba nyumba za mataka tunde bloka itali yoche baye bate baligule. So when you support out the right market for your product, you will find the right customers. The problem is that you stick to wrong customers with a product that doesn't match with those kinds of people. Kati customer omuntu yenna akola noonya omuntu omutuufu ateekeddwa okugulako ekintu ekyo. Ojja kutunda. Otherwise, senga neno mu Uganda Ferrari nnyingi. Tezijjayo kubanga tetujja zigula. Gwerabe abasu akola mu bondi y'emmotoka ng'aleeta ze Ferrari. Bazaawudde emmotoka ezo ez'ebbeeyi bwe bakimanyi mu Uganda akatale tekaliiyo. Bazireka eri we zijja. Okay, awo wennyini
we tujja okwebuuliza obugumiikiriza buno mu mirimu gino egy'emikono bwe ngazze abiyigiriza oba abirimu n'essaawa yakakati nga omukulu wa Kisa Projects obugumiikiriza bwetaagisa kyenkana ki mu mirimu gino because era still tutandise nnyo oba abavubuka baze batandika obusinesi obutonotono naye oba oliawo ffe tujja n'obudde obwaffe bwe twagala tukoleremu bwe bigaana n'osengukawo n'odda ewalala n'ogita n'okola endala n'egaana obugumiikiriza mu bintu bino kyetaagisa bwenkana ki? Kyetaagisa kufaako ate engamba okufaako sikitegeeza nga bw'okitegeera nkitegeeza nga bw'okiwulira kitunnyonnyole okufaako tugeze nze kitaawo gaye tugeze nze kitaawo oli mwana nze akulabirira obale ne kitaawo ogwo naye nga muli bulungi ku ssomero fees bamusasula tonagenda na ku ssomero bakutwalira mu motoka za bbeeyi okusoma n'enfa nkufuddeko ki ekiddako reasoning capacity olowooza egenda kuba ku magnitude ki? It will depend. Sincerely, it will depend. Ani asigaddewo. Anti kati ebiseera ebisinga lwaki abantu balina obunafu obwo obutunagamba nagezaako nebigaana biki akyalinayo opika akyalinayo omuntu amuwa ekyokulya ng'alemereddwa njagendako ewakojja bange ajja kumpa okwebaka kojja alinawo ennyumba wali eyita ezina azibeeramu tujja kubeerako awo sisasula rent. Go just put yourself into a sense that toyina akulabirira gw'oliwo mu nsi kuno tekuli muntu atasobola kukola kibi kyonna ekibi kyewali owuliddeko nekuba kutemula tekuli atasobola kukikola aye tekuli atasobola kukola kirungi kyonna naye ffenna ebirowoozo byaffe bitufuga era n'omwana gwolaba ne bagamba oyo omwana bannaye bamukuza bulungi omwana abuuza abantu biki ebyo nabina bisobola okubaawo lwakubanga akyali mu mbeera eyo gy'alimu naye okumanya ekikulwa ky'omuntu ekikulu n'obwongo bwe obutuufu nga talina bamuwembejja bali bamulabirira ensonga lwaki osobola okulaba abaana b'abendi abamu ne bayaayuka nga bali mu kibiina kya siniyattu ne bafuna embuto bitera okuba mu maka g'abazadde abaavu gozaki bitera okuba mu maka g'abazadde abaavu obwongo bw'oli omwana bukola obwongo bw'ono omwana omugaga tebukola tebukimanyi nti weegata n'omusajja asobola okukuwa ssente obwona omwavu bwatandika dda okukimanya ekyo kubanga baabuta oba okitegedde baabuta bwetisse bingi butusa n'okulowooza nga omuntu omukulu aleme kuba omuntu omukulu naye waalemererwa asobola okugamba waaye nga muwala waaye omusajja gundi ankwana kamukubire kasimu tomanya ajja kumpayo kuki kumutwale kasente kati ono omwana muto ali mu siniya 2 taata muwadi na 2 bya breakfast ku ssomero bamukwana abamukwana bagula amandaazi ozongo tebagenda kulowooza nti okkiriza kakembo ojja kulya amandaazi nja kuba ne ku mandaazi nfune ebyetaagisa olaba akuwa erindaazi ng'oyogera bwogezi naye olwo bwogenda mu maaso tagulire ne kusikaati oba takutungire engatto yayulise kati laba obwongo bwona omwana we bukula lwakuba bukula mu ngeri emukozesa ensobi kati gwe kuza obubwo mu ngeri ekukozesa ekirungi wefuule nti weetengedde newankubadde olina akuwa omutwalo newankubadde olina akuwa 2,000 mu bufunze tuyiga okubeera independent wefuule nti weetengedde teyagenda kuwa gwalina okwebezaawo naye mu ngeri ennungi si mu ngeri y'okulumya abalala kigenda kuwa obukugu mu ggwe obugenda okuyamba okuyimirizawo bizinensi yo tejja kulemwa okulema kwa bizinensi yonna bagambye either ekintu kimu watandika toyina passion tokyagala oba si kyekyo watandisa ssente wakozesa osobola otandisa ssente naye nga mu bwongo obwo sizookozeseza oba okitegeera ntigeze weesanze obadde ne ssente zo olina obukadde bwonga 10 naye ng'olina ekintu kyoyagala ayagala nnyo ttunga kangula ebyalaani n'ogula ebyalaani bya miliyoni 8 naye ne kasitoma akuwa 5 ojja muwa ekitiibwa lwakubanga mu bwongo obwo totandisizza miliyoni 8 mu bwongo obwo otandisizza ssanyusa kasitoma era bw'ajja n'akuwa 5 ojja ssanyuka nnyo
songa capital inamu 1 million oba million 8 oba okitegeera naye bw'otandisa ssente million 10 tegumanya kama otandisa million 10 olunaku lwakedde ku makya tonnakola customer najja SARS na alina 5 n'agamba ntongera olugoye lwange batuzaako obusuugu ng'omusaaze ng'alina n'akajanja n'agamba obedda nnyimiridde wano eno otunuulidde butunuulizi munaamalako ne bizinensi waliwo ne betujjayo. I usually see these people ogenda mu town n'omutuma ekintu n'awanula kati olwoozi oba tokyagala n'olaba kiri nga kirungi nekiri kati amala kubijjayo oluusi agenda okukulamulira takufuddeeko n'agamba omulundi gumu n'omugamba ye tekyandibadde bwe kiti n'akubuuza gwe osobola obbijjayo ne weebuuza obusunga abujje kunze oba buliyo yamyizi kati bizinesi abagitambuliza ku ssente naye bizinesi ogitambuliza ku passion omuntu atambuliza bizinesi ku passion wagenda omuwagira n'oba tolina 10 akukaka nakugamba atofaayo jangu kebereko oyambalamu ebintu ebityo ye just kyayagala okuveewo ng'osanyuse ekisinga omusanyusa mu mutima nti kasitoma wange agenze asanyuse nti ne bw'atagula alina essuubi kasita asiimye bw'oyinza obutagula oyinza n'okuba nga sente ezimpagira toziyina naye olinayo mikwano gyo gy'oyinza okunkubira kati gwe nkututte nga kalango kange ojja genda ng'ogamba oli abala bajja kujja ku mukululo gwo bajje bakole ki bampagire ate senga bankuyisiza bubi going to demote ogenda bizinesi yange ogyogerera bubi era olemese abantu abakugirako okulemesa bizinesi yange okola ki okukula. So let's not use money. Ate obadde okimanyi nti sente omanya abantu bagamba nti bizinesi zekwate ng'obadde ombuuza nti lwaki abantu batandika bizinesi ne balemererwa nekugamba batandisa sente ate nongamba luli nti abantu batyo taking risk. Fear to take risk is another risk of your money. Wenkuwa milioni 10 kati nekugamba genda okole business nodde wakana otwana ogamba ngenda kola business ki nogamba zijja kunsala milioni zo 10 notazitaka mu business ezo milioni 10 era ekinene nnyo mu mwaka na munene mu myezi egi ogenda kuba toziina ngera tolina kyamagezi kyokoze oyinza okusobola okuba ng'oguze ngoye oguze ngatto watambudde ku bagezi n'okyakala n'olyako mu bifo by'ebbeeyi naye nga tosobola kuziraga nti ziri wano nazitadde wano ziri wano eno kati yo risiki ya ssente ezo ziteeka mu kintu nekiba nga kigenze bugenzi bwekityo n'okuziteeka mu kikaye lwakiri kikusale naye ng'ofunye experience obadde okimanyi nti n'okukusala bukugu obadde okimanyi nti bwe nkola bizinensi ne zinsala emirundi 10 mba nfunye omulimu mulimu gukyawo kubuulira balala bizinesi lwaki zisala kuba obukugu mbuyina zinsaze. I'm experienced in knowing how business turning to failure to people. I can be a business coach in that and I can earn big money in that. Mukulemerera kwange nsobola okufunamu omulimu. But at one point you can be a hindrance to others. Kubanga kati awonja funa weneekwasiza nti ye ne mukulu matovu yamulema n'akola eri neegwa zange kanzinywe. Kati gwoba customer wange kati I'm speaking to the right customer kubanga ayagala nnyo okuwulira emboozi z'abaalemwa. And I'm one of them. So kati nange ntunuulira abo. Mu market buli omu yeekwata wanajja 10. Ensi tetujagala ng'efaanaga ne bano betusomesa tetwagala bonna bategere kyekimu twagalamu babigino walinge abamu babifune. Omugezi ayige mugende n'abagezi kubanga tinabatufaanagana ate abantu abate bajja funira ddala kye balya. Ensonga lwaki osanga supermarket nga 10 gwe n'ogenda mweri bala n'agenda mweri bala n'agenda mweri kuba buli omu alina choice y'okusinziira ku ki kyayagala mu bwongo ne kano n'ensi yagitonda bw'atyo buli omu asobola survivinga. Okay, awo wennyini olwakadde akatutwalaganya mu bugambo bwo obutonotono oba bwe tutasobola kwerabira ansaba obuulire omuvubuka akulaba essaawa zino omubuulire waakiri 3 2 byalina okusibako essira ng'atandika aleme kuggwamu nnyo amaanyi kulowooza nti ensi yamuta. Ekisooka tokkiriza kulemererwa. Okulemererwa kibi kikusindika mu nsobi yakubiri. Kisooka kikusindika mu kulemererwa kwa kubiri. Kola ekintu lwakubanga olina obwagazi obukikola si lwakubanga oyagala kifuna mu ssente.
leka ssente zijje mu dda odye mu maaso ge maaso nsobola n'okifunamu ssente okitandinga into business. Tekitegeeza nti olina kuba na bizinensi yo okuba obulungi. Osobola okuba mukamaawo mu bizinesi etali yiyo. So for those who fear to take risks, be your own boss in someone else's business by offering your best to make that someone fear to lose you, because once he loses you, he will lose his company as well. Ako ogenda tuyambuka tutere mu Luganda buli mwaka tegeere. Osobola okubeera mukamaawo mu bizinesi etali yiyo singa ogabayo ekyenjawulo abaakye batagabaayo. Wati ffenna singa ojja mu kampuni yange naye nze mbaddewo nga bakasitoma tebajja bulungi, gwoze bakasitoma bajja ate bakasitoma ajja agamba aye bampe gundi njagala gundi waba taliwo ngenze gundi waba woza mukama we asobola okugoba atasobola kuba kimanya ati atandika okukolera ku ntolizo. Osobola n'omugamba kati omanyi atandika kujja sawa 6 ngenda 10 ate sente yongeramu. You are becoming your own boss in the business which is not yours. Okay, thank you so much Mr. Matovu Nathan olwakaddeko nga tumbawumba akatalekeka tusiibule bw'obanga olina bw'otumirawo babiri. Akatalekeka abantu mugumiikirize nnyo. Mugumiikirize nnyo buli kintu osobola okukifunamu. Ate eri abaana abawala namwe mulina okugumiikiriza ne ku basajja bammwe kati olaba kati nga ku baana abawala buli wolekawo omusajja omu oyongera fuuka wa layisi kuba olina ofuna omulala okubye nnyo. Kati eri abaana abalenzi buli wolekawo bizinesi emu nodda ku ndala naye n'ogirekawo era naawe oyongera okufuuka eyalemwa. So byebyo ntumirako abantu abali bonna abatandise bizinesi zaabwe nga bazitandikira ku pesa entono nga bazikuzizza n'abaagala otandika na bonna abafollowinga Kisa projects. Tumirako bazadde bange, maama wange ne taata wange ne mukyala wange n'omwana wange ne benkola nabo wano Kisa projects. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okay, thank you so much. Tusanyuse nnyo okubeerako ku mpewo za GTV mu programu Omuvubuka. Nze ng'omu ndi musanyufu, kyensuubira nti n'abavubuka bonna basanyufu kubanga okyaddeko naffe. We pray with time tusobole okuddamu ne tukufuna n'otuyigiriza bingi nga bw'otuyigiriza olunaku olwaleero. Okay, olwakadde nze Beth abeerawo nnyo okuweereza mu program Omuvubuka. Tubaana bingi eby'okuyiga n'olunaku olwaleero kansuubire nti oyina kingi oba ekinene kyogasse ku bulamu bwo. Bwe abadde yakatweyungako n'osanga programu tugikomeekereza tubeerawo ssaawa 4 ez'okumakya buli lwa 6 tosaanidde kusiwa ku social media handles Facebook Global Television, then ku YouTube Birali TV. Tubeerawo nnyo okuyigiriza biki by'oteeka okukola ng'omuvubuka oba omuzadde yonna gy'obeera. Nzikiriza nkusiibulire wano olwakadde sigenda kubanga neeyongereyo ku kamera nkoze ne Umalu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development.